Kukulisayo nnyo mu bubaka obwo mu bulango bwa bakama bange ate mu bulengeri gwe yakatweyungako oli ku program Wulira Eddoboozi osanze tumaliriza okufuna ebitontone ebikwata ku bajulizi bo bisubiddwa birinde bulinzi ku Bukedde TV ku Satu John ku live show. Twebaza Omukama ebirungi byonna byatukoledde ate nga sinamwebaza nsooka okubaniriza mmwe mwenna buli omu watudde bannaye mwebale kujja mwebale nnyo mwebale ddala mu ngeri enjawulo Engineer Dr. Silva Mugisha Managing Director National Water and Storage Corporation nga mugenyi waffe omukulu ogwaleero sebo webale kujja nenzako n'okwaniriza chairman waffe wa LCF chairman wa Kiso District Matia Lwanga bwanika muli okumpi sebo naawe webale kujja era nga bwentandise nammwe mwenna bwe yali gyali Ssaabasumba amaniriza n'essanyu era n'abeebaza okujja ate mu ngeri enjawulo nyaniriza abakabona abali wano ne bannaddiini abazze ku mukolo guno. Thank you for coming. Nga tukuza guno mwaka ogusooka twekube mu ttooki lwaki twafulibwa parish era ensonga ezo tukyazitambulirako. Why is a parish established or erected? Amatakekereza gagamba the parish is a community of Christ faithful. Tuteekwa okufuuka community ate nsanyusa okulaba nga omulamu wagwe mulonze ku lunaku luno. Let us work together as a family to develop our parish. Omu obwo nga family bwe tubeetaaza era buli parish yonna tuzikubira omulanga okulaba nti zibeera bumu nga family. Ate family eyo nge amaaso egasimbye kwani ngegasimbye ku Kristu. Kristu eyali omulanzi omusaserdoti era kabaka nga mu bulanzi bwe bwetufunira teaching office of the church. Buli omu nandimwagaliza okufuna amasakalamenti kibyekyo bannange era yessaala yange gye mbasabira kye mutumanyi nti buli sande mbasabira emmisa nga temutaddeko nakasiimu. Eyo emmisa gye bayita misa propopolo buli mwebesikoopu gyasoma buli sande okusabira abantu be. Awo no mukijjukire buli sande kati nga leero nsabira ani ate mbasabira mwenna mufuna amaki n'amasakalamenti. Then Kristu mu bukulembeze bwe nga kabaka yakulembera bulungi eggwanga lya Katonda. Naffe no nga parish eno sebo bwana mukulu parish council namwenna abali ebitongole ebitali bimu nandyagadde emirimu egyo gigende bulungi nga tuweera Kristu oyo atajja kuweerezebwa wabula okola ki wabula okuweerezebwa.
Omukama ekitambiro ekyakisiime akijje mu mikono gye akitwale ebitendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'eklezia we yenna omutukuvu. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo obutuukivu bwonna tukwegayiridde era bino biweeko mu bifuuka bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuba mu kubonabona kweyisimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Bamala okulya ekyo ekiro n'adya ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empyata ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi temukikola ng'olaba kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza tulangirira okufa kwo ayi Mukama twatula okuzuukira kwo okutuuka lw'olijja. Kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekaliisi okuluka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tugaidde nnyo nga tukwesengereza abakulu mu bino musaayi bya Kristo mwamutuukirivu atukuŋŋaanya bamu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo likiibwe, obwakabaka bw'obuki by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde tukole mu bibona tuyambe tuve mu ddembe tugirire ekisa tune kibe ennaku zonna tutebenkere abatukutabuka kumu katonda okwesima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe kabaka gw'obuyinza gw'ow'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunulira bibi byaffe naye amaaso gaze kukkiriza kwekkiriza wo kkiriza okumuwa emirembe n'okuza kimu nga bw'oyagala ggwanga n'olamula emirembe n'emirembe. Amiina. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Naawe libeere naawe. Buli omu ayagalize munne emirembe. Wuuno akaliga ka Katonda wonajja ebibi ensi beesimadde ku mbaga y'akaliga. Ayi Mukama sigwanidde oyingire omwange wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona. Kuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Twebaze Omukama tuwaddayo Katonda omuyinza buli kantu tumenyerwe mu bitundu byoyo gwe tufunye omubiri gwe n'omusaayi gwe byonna tubikusaba nga tuyita Yesu Kristo Mukama waffe. Ssebo Ssaabasumba katufunire ddala omukisa. Omukama abeere nammwe. Naawe abeere naawe. Ne Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu
abawo omukisa. Amina. Eddemu emirembe. Katonda yebale. Twagala otwala omukisa guno okwebaza abantu ba Katonda bonna abagenyi baffe abavudde okumpi n'ewala nga bakulembeddwamu omugenyi waffe omukulu Engineer Dr. Silver Mugisha, Managing Director wa National Water and Sewage Corporation mu Uganda, n'abagenyi bonna ab'ebitiibwa okuva okumpi n'ewala, Rosemary Senindo omubaka omukyala wa Wakiso, Matya Lwanga bwanika ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso. Twebaza kitaffe Ssaabasumba olw'okukkiriza okujja okuwa omukisa ennyumba yaffe egenda okuzimbwa ey'abakulu, ali n'otukulemberamu ekitambiro kya misa ekirungi ennyo. Twebaza nnyo n'abantu bonna abasonze ettoffaali okuwagira omulimu guno ogw'okuzimba. Nkwebaza nnyo mukwano gwange gwe ntambudde naawe kuva we natandikidde programu yaffe Wulira Eddoboozi. Obadde ku Bukedde TV1 muyizi tasubwanga bulijjo, buli kimu tukikuleetera ate ne tukwongerako okumanya n'okujjukira biki ebyaliwo. Mbadde na Mwanga Margaret okwanjulira programu eno. Ab'ekireka tubeebaza okutegeka omukolo ogw'ekitiibwa bwe gutyo, ate ne Ssaabasumba ne tumwebaza okuba nti abeerawo mu buli kadde abaana be we bamwetaagira. Nebaza bannange benkoze nabo okuli Mutyaba John ku kamera, producer wange Birungi Sise Kosa ne Ssaabasumba William bwe tugasa obwongo okujjayo programu eno nga bw'ogirabye. Beera bulungi, nsigadde nze na Mwanga Margaret. Bye bye.